kituufu ddala ogwakabukuta tegukwata awo nno bw'oba okitegedde munnange togezaako n'obeera owentatankiriza ate ogenda oveewo nga tosoose kufuna bino tereera toyuganya ate entanyenya n'amaaso teekako emmambo osobole okuwuliriza eby'omubaluuzi anti awuliriza omubaluuzi amatata bagajjako ebikalu baaba nze Munnabusiro Bosa Musisi Ssengule 2022 n'olwaleero ntabye ebyange mubimanyi biringa lugembya terwetaaga kusaagirira anti munnange ate bw'olwawo lukalira ku kyannalugoba kakati oyo yenna anaagezaako okujjukiza busemba y'anaaba yeeretedde emigaabe yekka baaba kubanga munnange akampowooko bwe keesisigiriza mu ntawumba nako kabeera keesombera emiteeru anti bwe kamansikirwa ensasi munnange kayinza okusigala nga mu butuufu kakifuwa kakiza munda anti obulamu kaba kabeera kaviiriddemu awo ebekkotogo kukifuuwa ng'okizza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe nti ligenzeeko amazzi nti ate awoloma kinga mu mazzi mwekulidde kale akawaayiro kaali kawaayiro buwaayiro ke kaleeta ebizibu wano eggwanga Uganda nga lyalaba ekitalabwanga togikwatako enyingo bagamba nti enyingo 100 yali nyingo kyeyo bannange akawaayiro mbw akawaayiro mubaleesa akawaayiro 120 ba ne balyoka badwadwalikana ne bacwacwalikana ne balyoka beedumuula ne balyoka bakangulula kwegamba ne bakomayo ne tugamba kiki ekifudde mu ggwanga bannange kawaayiro obuwaayiro mu Ssemateeka bwo bubeera buwaayiro naye ekigambo akawaayiro mu lulimi Oluganda okimanyi ki okimanyi kukomawa okimanyi nga ki akawaayiro kambasomesa akawaayiro kye tuyita akawaayiro mu lulimi Oluganda kano kabeera kalagala akatonotono ke basala ne bakasuulira ddala mu luwombo bakateeka mu luwombo akalagala ako akatono mwegendereze nnyo nga basiba empombo wabaawo akalagala ke basoosaayo mu luwombo munda ako ke twogerako ke bayita akawaayiro.